abavudde munuku ne badda mwene ali politics wa Uganda nakutegeeza si buweereza wabula business kati bwalaba ngeno business tekyakola ng'akyusa ngadda awalala kati njagala ombuulira abakyusizza ebifo biki bye bakoledde abantu gamba nti bannayenze nali mu position eri kati eno tenyamba naye kyensobodde bakolewo kyekino politics wa Uganda business era bannayuganda muzuukuke baleme kubakozesa buli ayagala ekifo alina okukisasulira tukooyo tufuula abeebafu tetugenda kuddamu ebyo byakijega olibwane nze ngenda bakola kino ngenda kukola kiri ogenda kukola ekyo ku ground kiki ekiriwo ekirabikako kyokoze ekiriwo kubaka kati nga John Bukenya nze nkugambye nzija mu Busiro East n'olwedde bw'otuuka ku ground gyendi olwedde ebikolebwayo bina wati natuuka mu Parliament tebiriyo ku ground olaba nze ndabika ku ground ntya ndabika mu bavubuka abakuba buloka ndabikira mu bakyala abalina bibeekolera ndabikayo nti nkola ki mu kyange kyennina nkwata mu nsawo ne mbasaamu okubasindika era bakola era nze njagala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mungi ali ku Daily News Channel mu kyamaanyi n'ekyokola olina bakola zaituni lwasampijja olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 11 omwaka kugenze naye sina kinakozemu wadde naaka ekikulu oli mulamu alhamdulillah ndine mwogezi w'ekibiina ekiwaisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga Mwami John Bukenya ono abagamba buli wiiki nja kuba mubayitiramu omulundi gumu olw'ensonga mubeera mumunsaba ate the good thing is nti bwe mumunsabira musajja wattu abeerawo tagamba nti leero sigenda kubeerawo olw'ensonga zabeera alina okutegeeza eri eggwanga namusakwasoba Mwami abanaffe abalabi b'omukutu guno balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda waffe nze John Bukenya ssentebe oba chairman w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tukiyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance naye ng'ekibiina kino kiva eri mu pressure group gye bayita ey'abataasoma ekoleredde nnyo kati ya NRM era nga ku ludda olwo ndi muyambi w'omukulembeze w'eggwanga President Museveni akola ku nsonga ez'olwatu oba ensonga ez'olwatu abalenza okukaluubirirwa okusinkana omukulembeze w'eggwanga naye ng'ate nze ensonga nsobola oziggusa era ne zitegeerwa bulungi nnyo njagala nga mpiseeko wano katono mu kiseera kyekimu ku koti maaso nabategeeza ebigambo bye nabagamba era omukulembeze w'eggwanga yabiteeseeko buteesa omukono kino kirina okusigalawo eggwanga okusigala nga litambula so kitegeeza nti byenjogera abitegeera abiraba ate n'abiteeka mu ojjukira emabegako yabadde 2023 omukulembeze w'eggwanga lwe yaweevinga kukuba bajjawo checkpoints ne mugamba w'ekitiibwa president checkpoints zino tuzeetaaga ziddewo omusajja avuga baasi n'agijja eggulu n'agireeta e Kampala n'atikka abantu neddayo ebeera accident kukakasa bwe namutegeeza ekintu ekyo checkpoints zaddirawo ku ddakiika eyo bwe tuddako emabega ojjukira emabega ku covid bwe bamugamba pulezidenti kulawo amasomero abaana babifaaliwaka ne mugamba w'ekitiibwa president yali around October September abaana baffe bapika okuddawo okuggulawo amasomero ne covid ono owookubiri jjukira covid yajja emirundi ebiri bannannyini masomero bategese batya amasomero ago omanyi pulezidenti bwe okwogera kuba yayogera nga buli kiseera yagamba abaana okuddamu okuggulawo amasomero mwaka gujja ekyo ne kivaawo ne mmanya nti omukulembeze eggwanga ensonga ze munnyonnyola azitegeera era mu kiseera ekyo namugamba ababbo ng'agenda okuwevinga kafyu aveewo namugamba omusajja wajjira n'ogumundu ogunene n'aguteeka mu jeno n'amukuba amasasi kubanga mu covid mubakubira Jeno Katumba Wamala ababooda bano basaana kwetegereza pulezidenti omanyi kye yagamba abakugu bwe yajja okwogera mu nkola gye yakolanga yagamba abakugu bakyetegereza ensonga za booda olwo emmotoka nga amazozi zita ababooda ne balaajana nali ku mukutu ogumu namagamba ennaku z'omwezi zaali 5 namaga booda ensonga zammwe mu mazozi zitunuulira era omukulembeze agenda kubaweevinga aba alimbaale ku tarehe 6 n'agamba abasajja ba booda lwali wa 6 okutandika ne Mande saawa 12 mbatadde
nkukakasa mudde mugende mukole nafuna ababoda boda ewange olujja ne lujjula naboogeredde ne bambuuza ne omusajja nga bingi bituluma oza mukakkane tujja kuggwako kubanga nze nina obusobozi obusobola okwogera n'akola ki n'awulira so nkubiriza baganda bange era waliwo n'ekino ekiriwo kyenjagala nakyo nkyogereko oluvannyuma tujja kugenda mu maaso bannayuganda naddala abali ku gurawundi ewansi temubuzaabuzibwa n'abasajja bano bwe tulaba abawoza mbu baagala kujjako Museveni baagala Museveni tugenda mujjako yes muba mugenda mujjako tekirina buzibu mu kalulu naye bano batulimba omusajja gwe gwolonda oba omukazi gwolonda avumira nnyo gavumenti biki gavumenti yemu omusaala oluyingira mu parliament ate nga atandika obanja bawaddewo okutusasa oluyingira mu parliament bati atandikira basooka ne w'omwapu ya miliyoni 2 avuma gavumenti ne bamuwa emmotoka ne bamusasula buli mwezi ennaku 24 afuna bukadde bwa ssente bwajja eno gwe ngaakubuzaabuza bannayuganda muzuukuke mukuume emirembe nga bwe giri temubuzaabuzibwa bano abagendayo banoonya ssente sigamba nti bakyusa buyinza Mwami John Bukenya bannabyabufuzi oba kati baagufudde muze bannabyabufuzi abakyusa ebibiina ku ssaawa esembayo ng'ebulayo myezi 2 okutuuka okugenda okulonda ekintu kino baba babala kaki kati nga ffe abatunuulira ebyobufuzi kuba tulaba abannabyabufuzi abavudde mu NUP ne badda mu DF abavudde mu NRM ne badda mu NUP abavudde mu NUP ne badda mu NRM politics wa Uganda nakutegeeza si buweereza wabula business kati bwalaba ngeno business tekyakola ng'akyusa ngadda awalala kati njagala ombuulira abakyusizza ebifo biki bye bakoledde abantu gamba nti bannaye nze nali mu position eri kati eno tenyamba naye kyensobodde bakolewo kyekino politics wa Uganda business era bannayuganda muzuukuke baleme kubakozesa buli ayagala ekifo alina okukisasulira tukooyo tufuula abeebafu tetugenda kuddamu ebyo byakijega olibwana nze ngenda bakola kino ngenda kukola kiri ogenda kukola ekyo ku ground kiki ekiriwo ekirabikako kyokoze ekiriwo kubaka kati nga John Bukenya nze nkugambye nzija mu Busiro East n'olwedde bw'otuuka ku ground gyendi olwedde ebikolebwayo bina natuuka mu parliament tebiriyo ku ground olaba nze ndabika ku ground ntya ndabika mu bavubuka abakuba buloka ndabikira mu bakyala balina bibeekolera ndabikayo nti nkola ki mu kyange kyennina nkwata mu nsawo ne mbasaamu okubasindika era bakola era nze njagala okutegeeza nti ne mu constituency gye nnwanirira bagyenjagala mpitemu seetaaga na posters kubanga teri atamanyi John Bukenya w'abataasoma kugamba abantu baagala nnyo okumanya abataasoma John Bukenya nawe otubuzaabuza wawe twasemba okubeera wano batulaba kati basobola okunjulira wavaala ogamba NRM ogivuddemu ojja independent ate ku NRM kiri bwe kiti NRM sigivangamu kuba nze nanyine NRM bwe bayita abataasoma lwaki ojja independent anti kati lwaki nzija mu independent akakiiko ka NRM akawaggulu enkola yako nze sikkiriziganya nayo singa kakyusibwa osobola okudda mu pateyo sipate sigivangamu naye ku mulundi guno sigenzigiramu naye ebirowoozo byagivaamu akakiiko akatesitesi kale omubiri naye ng'obwongo gye anti kyenjagala okulaga nikati olaba wetuli wano bw'olaba guli omulyango nga tegulambulukuse buukira wano ofulumire wabweru aziyo ngazi ofulumye nze nzija independent naye era akalulu ntegeeza eggwanga nti chairman wa pate ya NRM President Museveni bw'anaaba akoze enteekateeka esensinkana pressure groups zino ezize zimukolera ng'eyabataasoma tuli redde mulaga wawe tulina okuyita okuwangula akalulu nze akange nkenoonyezanga nze naye nga obudde bunaaba butuuse n'aka President Museveni nga tukwataganya ffe tuli ba NRM eggwanga liyimiridde ku bataasoma be balonzi ye pressure group y'abataasoma kubanga ekigambo bataasoma semateeka yakyo tussaako nzize nkunnyonnyola nti ku ludda olwa politics bw'oba tewakola siniya ya 6 ofaanana ataasoma
bakuyita ataasoma nga tuwakola ya mukaaga senior ya mukaaga oba okoma senior ya kuna bakwetagisa kye bayita equivalent certificate naye ng'abantu gye bali baasoma tebeetaaga na muyambi yenna mu bizinesi zaabwe ze bakola toyinza kujerega bantu abo naye ng'ate be balonzi kati owakitiibwa pulezidenti nkusaba pressure group y'abataasoma olabe engeri gy'ogisisinkana nayo ekulage kiki kyegenda okukola okutambuza eggwanga libeere emirembe kubanga njagala okutegeeza nti pressure group y'abataasoma ogiraba okimanyi nti yekuumye security y'eggwanga ku ground olw'ensonga muli bangi anti tuli bangi kubanga eggwanga lyaffe tumanyi gye lyava tetuyinza kukkiriza nkola ya muvuyo gyetabamu pressure group y'abataasoma erimu ekuuma security ku ground nti ono anyumizaako oli n'oli n'anyumizaako oli ebikolobero ebibadde biyinza okuteekebwa tebijja kutambula so tusaba omukulembeze w'eggwanga ensisinkano ate nga yabwangu kubanga politics yatandise abategeka ebyokukyayisa tebayinza kubulawo kati tusaba tusisinkane tulabe kiki tusobola okukolera eggwanga Mama John Bukenya okimanyi era balonda abavubuka mu ggwanga lyo bano balonda naye lowooza bantu bameka abakimanyi anti kati balonda bavubuka abantu tebafunye publicity emala abantu tebasomeseddwa ogwo mulimu gw'akakiiko okimanyi tuwa ku muvubuka n'akubuuza ebintu bigenda maaso ogwo mulimu gw'akakiiko ka byakulonda okubeera nga gulanga kulonda abavubuka kola biki muteeketeekebwe muti mulimu gw'akakiiko ka byakulonda naye nako kalina bajeti eyaako naye situmanyi kasaasaanya ddi oba tekakola anti kati njagala okulaga kati ate okimanyi nti ate mu abakadde mu abamanyi nti ero balonda bavubuka ffe tukimanyi ate fe abavubuka bandowooza tekimanyi anti kakati olaba ffe abandi badde bavaayo okusomesa eggwanga tetufiibwako baagala tukozesa nga madaala ku ssaawa esembayo naye ku luno twazuukuse abavubuka bangi naye tebamanyi biki bigenda mu maaso si bye baliko kubanga balonzeko ekawempe naye nawuliddeko nti mu migundi 9 gyonna NRM yeyawanguddeyo abalala batwalayo empapula abanuku ddala abanuku ne babagamba emyaka gye bali ng'omuntu wa myaka 45 azze kwesinga ku kyabavubuka kati okusomesebwa kuno kulina kukolebwa baani anti kati ffe abali ku gurawundi tulina okusomesa abantu naye abantu obasomesezza otya kati nze John Bukenya nkyasobola okukwata ekizindaalo ntambule n'ekizindaalo sikisobola eyo navaayo naye gavumenti yennyini erina akakiiko k'ebyokulonda kubanga bakawa ssente bwekaba nga tekeekubidde saidi bakawa ssente empitirivu ekalina okukola gino emirimu kubanga kalangire kagamba obudde buweddeyo abakadde okusomesa abantu okulonda kutugenda okutambuliramu siteepu yaako kugenda kutambula kutya abantu babeere nga beeteekateeka era nga balina kye bamanyi naye tebakikoze naye byonna tubitsa ku gavumenti yammwe ya NRM anti yes naye akakiiko akalina okulangirira ebintu ebyo akavunaanyizibwa ku byokulonda tusuubira nti mulimu gwako si gavumenti oba tebakawa ssente zimala ssente bakawa ssente nze nkimanyi buli budget bakasomera ssente olaba nawe otuuka okugiddukamu kitegeeza NRM sigivangamu ekyo kyo njagala okikkaatiriza abatulaba nduwa NRM naye mukujja wali mu kalulu nzija independent kubanga nabuuza abavunaanyizibwa ku nsonga ezo nti bannange obukadde 3 John Bukenya mbulina okwewandiisa bwe neewandiisa ne siitamu sente ezo muzenziriza naawe nedda ezo zibeera poteya kati nze walogeze kwogera ku supermarket ogwekintu ne bagamba once goods are sold are not returnable kirimba ngenze nakyo oyinza ogenda mu supermarket ogula ekintu nga tomaze kikebera ate labayo kiri bwekiti ekya supermarket kirala oyinza okutwala obuwunga oba mukyere n'okukomawo ng'ogulina by'oguteeseemu ne politics mulala nti munaye bw'onooba toyiseemu sente zo zijja kukola ki tuzikuddiza eyo baagifuula nti oba ogabidde pate nze nkwata obukadde 3 muteeke mu pate ate nga already eno abataasoma omobiliza nze mbassaamu sente
amateka mwabagateka lwaki temusooka gawakanya nga kati njagala okukutegeeza soka olindeko wakati singa etteeka gyayita ndoleeta miliyoni 3 MP siba miliyoni 2 siba president buki before nga tebanaba kubiteekamu kawo mwenyini mwanigambye nedda kusinzira ku kino nakino zino sente bwe mba siisemu muzinziriza nti ye ati kakati akakiiko ako kalaba kalimu obwannakyemalira kakola ddi consultation mu bantu abapate katuyita muddi okumanya ebirowoozo byaffe kati ko kabadde katunga katuula eri ne keeteeseza byekaagala kigeze okuleetera pate yaffe ya NRM obululu butatuukirira pressure groups ziwanirira pate sigwa atudde ku structure agolo nti nze ngenda kale kati tuleeta bavubuka katukola kaki abavubuka booleeta ogenda bajjawa tebamayina kigenda mu maaso leero tebayina nekyo bamanyi akakiiko ako kakoze kinene ndi wa NRM naye akakiiko kakoze kinene nnyo okutumalamu amaanyi ku ground tovola banze nagamba ffe abawagira NRM basiniya ffe tuli basiniya nze ne bannange abala okwetoola eggwanga twagaana okudda ekyadoono twagaana okugenda ekyambuko ku ofiisi ya pulezidenti yassaawo tetugenda kukolerayo okujjako nga tumaze okusinkana omukulembeze w'eggwanga ne tumutegeeza nti kati omanyi nti tuteere wano ofiisi yaffe tukulage tetulina okukolera kiki kyetusobola okukola tetulina okukolera pate yaffe okuddamu amaanyi kubanga ebituli bino bye tulaba n'abalala bangi babirabye lekayo pate muyitirivu nze nkugambye ofiisi y'ekyambogo ogiraba si ya Namyalo yasookeramu Babalanda nina amabaluwa ge nawandikiranga Babalanda omulaga kye tulina kukola era eno weevu gy'olaba eno singa twali tusinkanye ne Babalanda teyandibaddewo kubanga omuntu akubuuza yes ndi wa NRM kuffe bajjoni Bukenya abaakolamu abeesobola mpagidde NRM ekisanja ekyasooka nempagira ekyokubiri nempagira ekyokusatu nempagira ekyokuna siina kyendaba ebintu byammwe mbivuddemu ng'ate mutuufu ebintu byammwe mbivuddemu otobyeko lwanyeko biganye ati nze matiza abalonzi era bakuwulirira bampuliriramu anti ensonga lwaki nabuuse mu zino ofiisi njagala ofiisi esobola okutulabirira pulezidenti gyasobola okussaamu ebikola tugende ku ground gye tuli tuddemu okumatiza bannaffe ne balina ensobi gye bakola sebo n'oba wano ne Range Rover V8 n'ogenda ku ground mbw'ogenza kunoonya kalulu ku ground naye nga ku ground eriyo omusajja wa NRM asobola okubeerako kafunye n'asikiriza oli atali wa NRM oli n'asobola omwegattako eyo enkola yakujooga mugenda n'agamotoka aganene ku ground mugenza kunoonya kalulu ne mwerabira bali abaliyo ababaddewo ku lwa pate sooka osisinkana abantu abo oyogere nabo tebanaye nzija ne kati mutandika okukola omusajja agende waatudde oba kirabo kya bino ebiwoomera abatambula ekirabo omwenge ng'ayinamu ekizike ng'ennaku zino weeyogera bali n'abawa n'abagabira tekirina buzibu bali osobola okusika oli nomugamba wayi gundi nze ngula ekyemisana leero nemugenda oba mulidde ekikomando n'amanya nti bw'owa sayidi eno osobola omugulira ekikomando olinamu ekisikiriza naye tewali kisikiriza mumuze nakatukukuba obudodi muve gye muli mu ofiisi mujje ku ground mwenoonyeza obululu bwammwe naye nkyalire mwami John Bukenya omwogezi w'ekibiina ekirwanyisa obutasima n'obutamanya mu ggwanga ennaku zino lulina nenga mu miitinga nga musajja ali kamu naye kati NRM erabika emukuulako waya ennaku zino obudde bukedde ali awaya ebikolebwa si bye twandibadde tukola mwami John Bukenya ekikolwa ekikolebwa bannabyabufuzi okujjogabira ffe abalonzi omudidi gw'ensimbi bakiyita bati abanguliridde abambadde kasiimu okuzakuze mu palamenti mwalaba akasiimu akaluukano akalwanaganya nalukoola n'ennambi sente aba NRM baazigabanga kaati era waliwo omusajja social media emulaga bamuwa sente n'asooka neyeewugulamu eyo nguzi
tekinakolebwa ekyo ekikolwa anti kakati labayo bw'onootandika okugabira abantu ssente bw'otyo mu kamera si bwe batyo bagaba ssente abantu beerako by'okola ekitalabikira. Njagala okutegeeza bannayuganda nti akabonero kaffe ng'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kiswa. Edda eri nga tukyali mu bataasoma twalina akabonero nga kaliko ndogoyi nga tugamba nti abataasoma batukozesanga bulogoyi. Kabulogoyi oyinza okukatika ebintu nakati n'obutuusa eri togawa okulyako. Kati ekibiina bwe kyakyukamu netukifuula kubanga obutasoma buluma okuze twalina okuddayo tusome n'okukyusa erinnya ne tubeera ne akabonero k'ekibiina kyaffe ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kiswa. Amaanyi agali mu nkuyege ezizimba ekiswa ekyo toyinza kugazanyisa. Waliwo olugero olugamba nti enkuyege tetyasaba enkuyege eyeyinzabagatiira magatya gabweri enkuyege eriruma nerityawo. So mu mbeera bwetyo gemaanyi ge tulina nti tuyinza okutya nga enkuyege ezirimbye ku City Square nesema okugyawo ekiswa ekyo kikwetaagisa okuleeta sinotulaka oleete ne tractor esobola okukisenawo. Gemaanyi ge tulina era ye loogo yaffe. So mbakubiriza nti bw'olaba loogo wonna nze oyinza obutandaba eyo naye bw'onoolaba ekipande ekiriko ekiswa manya nti oyo John Bukenya eyali omwogezi w'abataasoma n'addayo n'asoma n'afuuka munnamateeka. Tweyanza nnyo tweyanze ebigambo by'omukuweereza mu bulungi si byange bigambo bye. Mwogezi wa kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga ssentebe w'ekibiina ekyo ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga ate ajjanga Member of Parliament mu Busiro East alambudde bulungi nnyo akabonero kaggirako buli wolaba ekiswa oba anthill just tick give him a tick agenda akukiikirire ate akusakire kubanga ono musasi then amala akuweereze si mukozi wa nsimbi ng'abalala batwala etteekayo babadde nga batukola olumala okumuteeka mu palamenti ne kukyala asimbukako. Sikadde nina bakozesa tulwasa mpijja Mama Male kono ku Daily News